بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، abakadde baffe mwenna, abaami n'abakyala, abavudde okumpi n'abeewala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kizzaamu essuubi ery'obusiraamu okubeera nti abavubuka abato baagadde nnyo eddiini yaabwe nga baagala okugiyiga basobole okukolera ku bwerufu Allah subhanahu wa ta'ala bave mu nsi nga abasiimye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe okutambulira ku buluŋŋamu. Allah jalla jalaaluhu tuve mu nsi nga atusiimye. Nebaza baganda bange abateeseteese omusomo guno okubeera nti twejjukanya eddiini yaffe olw'akaseera akatono ke tulina bulamu bw'ensi, tugenda okukavaamu nga Allah atusiimye, kubanga mu ssuula emu wano yatugamba inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda, abantu abanaatuulira amazima Allah subhanahu wa ta'ala gassizza nga yagakusomesa obeere ng'ogategeeza abantu min baadi ma bayyannahu linnaasi fi lkitaabi, nga Allah atuwadde ekitabo n'ateekamu amazima abagategedde bagatuusa eri bannaabwe. Omuntu yenna anaatuulira amazima ago, Allah agambye ulaika yal'anuhumullah, abanaatuulira amazima nga mubadde mumaze okugategeera, Allah nga ayagala mugatuusa eri abantu, Allah agambye nja kubateekako ekikolimo babeere wala n'okusaasira kwange. wa yal'anuhumul la'inuun, n'abakolimi abaliyita ku nsi kuno bagenda kukolimira olw'okubeera nti wabakweka ekyebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yakuwa. Eyo aya eringa ekwata ku ffe abali obuuyi buno, eyo si yammwe, eyo aya yabaseeka. Tibaseeka bagenda kufuna ekikolimo okuva eri Allah n'okuva eri abantu bonna abalikosebwa olunaku lw'enkomerero, nga baseeka be baasirikira ekyo kye baali bateekwa okubabuulira. Y'ensonga lwaki tulina okwebaza baganda baffe abatuteekerateekera emisomo gino, okubeera nti twejjukanya buli muntu agambe ku munne, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'asaasira. Nja kusaba abamanyi Qur'ani bajja kuwuliriza aya zino nga zitukwatako olukwato olusooka ffe baseeka. Nammwe baseeka bwe bakyama, nammwe automatically muba mujja kukyama. Baseeka bwe batakuwulira mazima, automatically naawe ojja kugwa mu buzibu. Tujja kwejjukanya ku aya eziri mu surati Nahl, aya okuva ku 91. Allah subhanahu wa ta'ala watugambira wa awfu bi'ahadillah, mutuukirize endagaano za Allah.
endagaano za Allah seeka bw'oba wagenza okusoma ne bamala ne bakuwa shahada ogende obeere ng'osomesa abantu eddiini ya Allah wa awfu bi ahadillah shahada gye bakuwadde ng'obujulizi obukakasa nti kati olina ebisaanyizo ebikukkirizibwa okubeera nti ogenda mu bantu obasomesa eddiini ya Allah wa awfu bi ahadillah baseeka engeri gye guli nti omusomo guno baganda baffe abagutegese bavubuka tulina basomera aya ez'ekivubuka nga seeka bw'oyimirira mu bantu okubasomesa ojjamu hawa nafsi osooka n'obeera nga gwe ebirowoozo ebibyo nga ggwe sooka obyesonyiwe abantu obabuulire kyoteeka okubabuulira yadde kikoonagana n'ekyo kyokola wa awfu bi ahadillah seeka yenna manye abasinga wano tuli baseeka omusomo guno gwategekeddwa basheekhe bakulu nga baagala twejjukanye nabo ebigambo bya Allah atugambye wa awfu bi ahadillah eddiini gye mwafuna ne mugisoma okusinga ku bannammwe ffenna tetwalikoze mulimu gumu wabula tulina emirimu egy'enjawulo buli muntu wakwatidde alabe nti ayita mu bulamu bw'ensi naye ffe basheekhe abawalimu Allah atulondedde omulimu ogw'eddiini yeetambule wa awfu bi ahadillah mutuukirize omulimu Allah gwabakwasizza mutuukirize amazima agasomeddwa yadde gwe gakulemye naye gabuulire banno nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti rubba mubalaghin aw amin sami'in oba oliawo gwe gwogatwalidde amazima ajja gategeera agakoleko okusinga gwe ate agaleese balighu anni walaw aya tonyooma butono bw'ekyo ky'osomesa kitwalire okibuulire munno ajja kiyingirirako ejjana kubanga akitegedde n'akikakasa okusinga ate gwe akimubuulidde ye gwe tolabangayo abantu nga bakwewuunyisa yakubuulidde nti ekintu kino ge mazima kikolereko kireke naye ge mazima tusaba Allah atuwe abawalimu wa awfu bi ahadillah idha ahadtum bwe mubeera nga mwewaayo okuba abawalimu eyo ndagaano okutuukiriza obuwalimu obwo eri abantu gwe tofa ku byokola biyinza okuba bibi kubanga Allah yagamba ta'muruna an-nasa bil birri abawalimu mulagira okukola abantu ebirungi watansawuna anfusakum ate nga mmwe mwerabidde bye mugamba bannammwe bikola wa antum tatiluna alkitaba abawalimu mmwe mumanyi okusoma ekitabo kino afala taqilun akategeera temuli ne twanukula nti akategeera kanafuffe katubabuulire bo bakole yadde nga ffe tukola birala ngalinga akutegeeza nti naawe ku anfusakum wa ahlikum walisoose ne weefaako olyoke ate offe ku balala wa anzil ashirataka alakrabin nga tonnaba kufa nnyo ku beebweru making sure nti ewuwo kiteredde sooka weetereeze otereeze abakuliraanye ofaafaagane n'abasigadde nga tonnaba kufaafaagana n'abantu tobuuka siteepu y'omwoyo gwo nga tonnafaafaagana n'abantu tobuuka siteepu y'abantu bo abantu third party bataase naye sooka otaase abawaka ate n'abawaka nga tonnabafaako nnyo sooka weefeeko wala tankudhu al-aymana ba'da tawkidiha temumenyangawo ebirayiro byammwe oluvannyuma lw'obbikakasa weekakasaako nti oli sheekhe
era we batali kuyita oyomba n'ompita erinnya ekkalu ng'olinga tamanyi nti ndi sheekh nasoma temundaba. bw'oba weekakasizaako nga seeka, Allah agambye nti kuuma nnyo ekigambo ekyo kye weetaddeko. Oluvannyuma lw'okyekakasaako kyekwateko, kikulabikeko, kireke kubeera nti olwanirira kirwanirira abantu ekikuteekako. bw'obanga omaze okwekakasaako, weekakaseeko ekintu ekyo kikulabike. wakad jaaltumullah alaikum kafiila, Allah mwamufuula omujulizi. bwe tuba nga tugenza okusoma eyo gye tugenza okusoma, batuwazi shahada. Shahada kitegeeza okuwaako obujulizi osaanidde era oyina ebisaanyizo ebikukkirizisa okugenda okusomesa eddiini y'Obusiraamu. ababikuwadde naawe gwe bagiwadde owookusatu kumwe ye Allah. mutuukirize shahada zammwe kye zigamba. Allah n'agamba inna Allah ya'lamu ma taf'alun. buli kye mukola mukakase nti Allah abali wabbali. bwe baba bawandiika ku shahada erinnya lyo, baba bakuwaako obujulizi. tuukiriza ekiri ku shahada yo, kubanga ku shahada zaffe batuwandiikalako nti tubalamira okutya Allah, mugende musomese Obusiraamu. naye kyabulabe nnyo gwe bagambye okusomesa Obusiraamu ate abantu n'obasomesa ekitali bwo, oba obaliddemu olukwe. fuba okulaba nga Abasiraamu bagamba ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wala takunu, saagala baseeka mubeere, kallati ngo omukyala naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. waliyo omukyala eyalukanga katugeze omukeeka gwe, bwe yabanga amaze okuguluka bulungi n'agusandagga n'aguteekamu bulangi nga gutuuse ku siteegi etwalibwa mu katale, ate n'addamu ensansa n'azisunsulula, n'addamu omukeeka gwe n'agukola ki? n'agwonoona lusansa ku lusansa, lusansa ku lusansa, nga abadde akimaze okiggala ate n'addamu n'akyonoona. alinga atugamba sheekhe wali mu mbeera ey'obutamanya, Allah n'akusaasira, kati otegedde buli kintu okitegedde mu butuufu bwakyo, ate tokizaayo mu mbeera eri gye walimu ey'obutamanya. ojja kufaanaganako omukyala aluka obulungi ekibbo kye oba omukeeka gwe, bwe mumala okugunyiriza obulungi abantu bwe bagwegombera nti kati kiwedde, ate n'addamu n'agusunsulula ne guddayo ku siteegi esooka. Allah subhanahu wa ta'ala mukubi wa bifaananyi, mu kifaananyi ekyalinga akutegeeza nti sheekhe togezaako okudda mu butamanya bwe walimu olubereberye. oluvannyuma lw'okumanya ojja kufaanaganako omukyala yaluka ekintu kye ne kibeera nga kirungi, ate oluvannyuma n'akyonoona. sheekhe toyonoona ilmu yo, kuuma ilmu yo ogigabe nga bwe wagisoma. tattakhidhuuna imaanakum dakhlan bainakum, mwewale nnyo okufuula ebirayiro byammwe ekyobufere wakati wammwe. addakhal kitegeeza ekintu ekyobufere. omuntu n'alayira nti wallahi billahi tallahi, kyekugamba ge mazima, naye nga alayira erinnya lya Allah okufererako. Allah agaye temufuulanga erinnya lye ekintu ekyobufere, kubanga omusiraamu bw'olayira erinnya lya Allah amatira nti kyoyogera mazima, naye ng'ate gwe amubuulira fil haqiqa ayagala oteekewo erinnya lya Allah omuferereko. sheekhe tolayiranga erinnya lya Allah ng'oyagala kufera munno, n'omugamba nti wallahi billahi tallahi, kyenkubuulira
ekyo ekintu mu busiraamu gye kiri. Omusiraamu n'omwononera ebiseera n'essente ku kintu ekitaliiyo. Eyo nkola y'abasheekhe. Basheekhe abalina omuzoogo muyinza okuwanika ku mikono ndeke kumala googera. Nga mmwe eddiini mwagifuula mulayira mu ngeri yakulira mu bufere. Ng'amazima ogamanyi naye n'olayira ku kintu ekitaliiyo. Allah agamba nti mufuulanga erinnya lyange dakhalan bainakum, nga kye kintu kye mujja okufererako wakati wammwe. Lwaki tutera okukikola? Agamba antakuna ummatan hiya arba min umma. Ekituleetera okukola obuferefu abo walimu oba oliawo n'abantu abalala. Omanye eddiini nayo politics, bw'oba ogyegendereza munda waayo. Seeko ono ekimulayiza muganda wange ono, ekimulayiza ku kintu ky'amanyi nti tekiriiyo. Lwaki? Antakuna umma, waliwo gurupu y'abantu gy'alengedde arba. Arriba kitegeeza nti raba yarbu, arrabwa kitegeeza nti waliyo gy'alengedde ewali akangi okusinga eno. Baseeka we tugwira mu aya eno mwennyini. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Antakuna umma, baseeka tufiiraawo kwe ebintu obiteeka ku mmeeza n'ogamba nze okusigala mu bano tebalina ke bavaako. Waliyo umma arba, waliyo umma erina akangi min umma okusinga bano. Antakuna umma arba, weewale nnyo okugoberera abalina ebingi. Arba, abalina ebingi oba abangi. Oyinza okulaba nga eddiini ogikutte naye ng'erimu abantu batono. Nogaaka n'alibadde ŋŋenda na kino naye bali be bangi. Abadan. Tofa ku bungi bw'abantu. Allah yagamba wama kaana aktharuhum mu'minin. Bannabbi bonna abajja baakola omulimu gwa da'wa naye abasinga obungi tebaabanga baki bakkiriza. Allah kyagambye sheekhe weera ku bintu bye wasoma yadde nga muli batono, togezangako okusendebwa umma ekibinja ky'abantu ekirimu abangi. Togezangako okusendebwa abantu abalina essente nnyingi. Oluusi eno gye tubeera mu busiraamu ffe ogenda n'otunuulira banno nga buli wiikendi balya. Oga batta nte balya biki ne weesika n'ogaa naye ndooza nange nje ngende mmala okulya ndidda. Omwoyo gwagala. Wallahi abasajja bagaba ssente. Bino ebyaffe bya amasinyo by'amalusu. Ebyaffe bisinga kubeera by'amalusu. Naye waliyo umma arba min umma abagaba okusinga bannaabwe. Ng'omusajja ayinza okukusimba emmotoka ku kituuti n'agamba mwana gwe nkuwadde emmotoka ekutambuzenga buli bw'oyagala. Mwana gwe nkuwadde umra, nkuwadde hijja. Mwana gwe nkuwadde. Naye eno mu mazima teryakuwa. Teryakuwa. Era okukakasa ekyo bwe bujulizi bwammwe teryasobola kujja wano. Naga nti oyogera amazima tetujja kuwa. Naye singa mbadde khalifa ne ngamba sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, singa mwatandise dde okusituka mwagala nnyo eddiini erimu ebinzaali. Antakuna hiya arba min abasajja bagaba. Naye newaffe sura hadisi ne aya byerere beyereyere. Kati bagumya seeko ono nti seeka toterebuka abasajja balina ssente. Seeka toterebuka abasajja bangi. Naye olemeranga ku mazima ne bw'oba ogasigaddeko omwo. Togezangako okulya mu Allah olukwe
n'oyiwawo bye bakusomesa antakuna umma hiya arba min umma, ng'olabye abalina ebingi okusinga bano. Bw'olimala n'okikola ng'ekikututte naawe ogenda ogaggawaleko, ogenda ofune ku bode, ovudde eno gye basibisa empala omusipi olw'okunywera kwayo so si lwa ziina. Allah agambye bw'olikikola ojja kuseerera. Subhanallah. Njagala aya eyo abavubuka abato mugyetegereze, ejja kutuyamba kinene nnyo. Abantu tusaza amadiiro ne tuleka eddiini ya Allah entuufu ne tudda mu ddiini erimu okweyiya. Le antakuna umma hiya arba min umma, ogenza okulaba nga bali ebyabwe ebitambula ebyamwe tebitambula, eri bafuna eno teri bifuna, eno bakusajjana eri bakuwejjana n'ekiri wano. Aga nti seeka katumale okugjayo bino. Allah agambye innama yabluukum llahu bihi, awo we wali ekigezo ky'abaseeka. Albalwa, awo we wali ekigezo Allah kyawa abaseeka. Seeka ilmu ogiyina, baakutikkidde yonna gye wasomedde ne bagagenda osomesa obusiraamu bwe tukuwadde, ogenda ogwa ku ground n'osooka olaba umma kyerimu ebifuna. Allah agambye nti kasita otandika amazima okugateeka mu bifuna ng'oyagala okufuna ebingi, awo we wali tesiti ya Allah. Baseeka abasinga we tugwira. Lwaki? Innama yabluukum llahu bihi. Allah embeera eri ku ground abagezesa nayo. Fanna baseeka we twagwira. N'olaba seeka ono nange nga twava mu yunivasite emu naye nga twewa seeka ogamba kinti seeka nvaako ojja atambuza nnyo ebigere, nga seeka ddala ali mu kulwanyisa butatambuza bigere naye nga asinziira obutatambuza bigere ku bigambo bya Allah. Baseeka muva mutya mu yunivasite emu nga mwasoma omwaka gwe gumu ne mutuuka ku ground ne mwawukana. Wateeka okubaawo ali ku mazima, wateeka okubaawo ali ku kituufu. Naye ali ku mazima, Allah agambye mwembiriri mbawadde test. Baseeka mwenna mwava Madiina, baseeka mwenna mwava Ummul Qura, muli ku ground mukomyewo Uganda, naye bwe mutuuse Uganda omuliro ne gubookya, seeka ne basibulaganira entebe nti nze ngenze nange ngenze, weeyiye neeyiye, tuyita tutya mu nsi. Muli ku kigezo. Allah agambye nteekawo mu umma abayina n'abatayina, nenteekawo abangi n'abatono, nga kigezo ky'abaseeka. Choisiyo ogenda nabigenda oba onosalawo obeere n'abatono nga banaku naye ng'oli ku mazima, oba onoogenda n'abangi naye nga amazima baagasudde. Allah agambye ekyo ekigezo nkibaleetera, naye obudde bwonna nsuubira si kigezo kyangu. Mutusaasire ffe baseeka, mutusaasire. Era bw'olaba nga seeka ng'obadde oyinawo k'oyinawo, muyambeko ali ku test, bye yasoma ali ku test, kubanga Allah agenda bimubuuzaako. Ye aya gye nasoose okusoma nti omuntu alituulira bye yasoma ebiri mu kitabo kino Qur'an, nga ffe twamugambye agenda abibuulira abantu, Allah agenda kussaako ekikolimo, ate n'abalikolima bonna ku lw'ekiyama bajja kukolimira. Lwaki? Bw'omu ku baababuza balina obusobozi obukozesa ssente zaabwe mu bifo ebituufu, n'obabuza ne baziteeka awajjanga. Balina obusobozi ebiseera byabwe biteeka mu kituufu. Yali sheeke yennyini yabuza abantu abo ne bakozesa ebiseera mu ngeri enkyamu. Bagenda abantu kukolimira ku lunaku lw'ekiyama. Bwe baliba tebakolimidde wano ku nsi, wallahi bajja kukolimira nga bukedde, ate ne Allah naawe akukolimire. Nyweza kye wasoma bwe gaba ge mazima. Ku nsi tulinako ebiseera bigere, ebisinga obungi tubiridde, ebisigadde bye bitono. Abasinga obungi wano balaba baatuuka dde okufa, yadde bo balaba nga nze nnyengedde.
naye nga nammwe ndaba era mulinga nze firimbi yokka yetannakola ki weetereeze wantu tulinaawo biseera kun fi duniya ka annaka gharibun era malayika mautu wano nga yazze ng'eyagalamu abantu babale nze ne muzeeye mabega situwona qualification zizonna situlinaawo n'emu gye tulesebweyo muzeeyi munnange abaana bano baba bagaseeka mugende tuli basanga ebintu bya Allah wano tetuyinaawo biseera obuseera tuyinawo obutono tubukozese mu Allah byayagala tuve wano nga atusiime agambye ajja kubannyonnyola yawma alqiyama bima kuntum fihi takhtalifun bwe tunaatuuka mu maaso ge ajja kutunnyonnyola ebibadde bitukubye empawa wano ku lunaku lw'ekiyama baseeka Allah abaagalamu nga baseeka abannyonnyole ekizibu kwe kyava kyali ki buli omu yennyonnyoleko ffenna tetuyinza kubeera kimu Allah subhanahu wa ta'ala agenda atukyusakyusa naye tufube nnyo ya muqalliba alqulubi okusaba edduwa eyo ti Allah gw'okyusa emitima thabbit qalbi ala diinika omutima gwange nkusaba ogunywereze ku ddiini yo kuba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba era yalayiranga ng'agamba walladhi nafsi biyadihi ndayidde oyo Allah alina omwoyo gwange mu mukono gwe hadisi netunyonnyola nti emyoyo gyaffe giri wakati wa ngalo bbiri eza Allah nga bw'osiba natti obudde bwonna aginyweza obudde bwonna agisumulula kati musabe akunyweze nattiyo bagikalize ku iman billah Allah akuttire ku bukkiriza saba Allah atuttire ku bukkiriza saba Allah atuttire ku bukkiriza lwaki obukkiriza bulina obuwoomerevu bwabwo obukkiriza bulina obubonerevu bwawo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ate mu suratu Ghafir oluusi abantu abamu beeraliikirira eddiini Allah gye yatuwa yava wa Allah n'agamba nti inna ddiina inda Allahi ewa Allah tewaliyo kibayita ddiini okuggyako eddiini eri busiraamu waman yabtaghi ghayra alislaami diina aligezaako okuzungira mu etali busiraamu nti ddiini falan yukbala minhu akakase nti ali bakuloosi Allah n'akirangira mu Qur'an alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina Allah n'atusiimira eddiini busiraamu alhamdulillah ala ni'mati alislam bw'oba oli musiraamu osooka weebaze ekyengera ekyo ekyengera busiraamu kyebaze ekikubuulira ebyaliwo gy'otaali ng'ate ekikubuulira mazima watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan buli Allah kye yatubuulira ge mazima bw'eba sitoole kunyumya mazima bwe buba bulamuzi adlan bwe bwenkanya biri bibiri Allah bw'aba akubuulidde ng'akunyumiza sitoole waman asdaqu min Allahi qiila bw'abanga Allah taakubuulire mazima ogasuubira mwana alhaqu min rabbik amazima gava eri Allah fala takunanna min almumtarin Allah bw'akunyumizanga tobangamu akakunkuna wabilhaqi anzalna wabilhaqi nazala Qur'ani tugisiza etuuza amazima mu nsi ekubuulira ebyali mu ggulu wakati wa Adamu ne Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika ne Iblis eyo sitoole n'egikunyumiza wa huwa alhaq olina ogikkiriza nti bwe bajulinyiza bwe byali nejjekunyumiza omwana atambula atya mu lubuto n'agamba nti inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawma nutfa ennaku 40 obeera mazzi daba amazzi agali mu kidaala nutfa mazzi g'abakadde bammwe getonyumya nago kati olwaleero 40 yawma nutfa
eyo stage oba oyagala oba tojagala olina ogikkiriza. Yauma makana, waliwo olunaku lwe lwaliwo nga ffenna tuli mazzi 40 yauma alaqa, ne tuweza ennaku 40 ne tufuuka omusaayi. Subhanallah, laba gye twava. Allah aga falyanzur al-insan, muntu gwe tunuulira mimma khuliqa, nga tonnaleeta malala, tonnatambuza malala, bakutonda muki? Khuliqa min ma'in dafiq. Bw'oba tolina ansa kankubuulire, watondebwa mu mazzi agajja wano nga macyankalamu. Kyumva mulabanga mwenna mulimu bucyankalamu buli kaseera. Lwaki? Origino yali kucyankalana. Min ma'in dafiq, amazzi ge tuvaamu tegajja nga musu, gajja galimu akasasamalo. Bw'oba oyagala okikakasa buuza abakuzaala. Khulika min ma'in dafiq, twatondebwa mu majjo, amazzi gajja wano nga gafujjo. Era buli muntu gw'olaba asirise busirisi, naye bw'atabuka afaanana amazzi. Amazzi effujjo. Yakhruju min bayni sulbi wa taraib. Allah n'akukakkanya nga wayita mu bifo ebikyafu bibiri, ekisajja n'ekikazi. Waliwo bwe baasesema obusese. Ffenna eyo gye twayita wa eyo. Naye n'ojja kuno n'obeera wa mutawaana, ovuma, okuba ki nga twaliko nga tufaanagana. Wallahi stage eyo ffenna twali tufaanagana. Tufaanagana mu mazzi, ne tufaanagana mu musaayi, ne tufaanagana mudgha ekinyama. Allah n'asindika malayika. Subhanallah. Wuliriza story gy'otayinza kakasa mu bwongo obwo, wabula yuminuuna bilghaib, omukkiriza akkiriza buli kyonna. Kasi omubaka yabanga yogedde, wama yantiqu anil hawa, tamala gwogera nga bijja mu bbanga. In huwa illa wahyu yuha. Allah yamuleetera omubaka n'amugamba ekyo kyogere, n'aleeta omubaka n'atugamba nti ba obeera mu nnabaana ennaku 12 ne basindika malayika nga nayo temanyi kyakukola. Malayika neebuuza Allah, amuhallaqa amu gairu muhallaqa, agenda kubeera ku nsi oba agenda kuvaamu. Malayika tamanyi oba ojja wano oba tojja, tamanyi bikwatagana ku vizayo yakujja wano, ne tikiti yo tagimanyi, ne passport. Allah paka le bamubuuza nagamba muhallaqa, oyo agenda ku nsi kubeera memba. Wulira story gyetandikira. Tunuulira gye wava, wajja oliko programu empandiike marusuuma. Allah ng'otambulyako program, malayika bagisindise ng'owezezza ennaku 12 mu lubuto lwa maama. Allah abuuza ntuuse, naye kino ekinyama nkikola ekimuhallaka amu ghairi muhallaqa, mutuuze agenda ku nsi oba tagenda? Allah n'agamba ghairi muhallaqa, oyo tajja kuba ku nsi, ne baba bakuzaala n'ofa. Talinaako mugabo, yadde emmere nnyingi n'amazzi mangi tebamuwadde. Ne bamuziika muganda waffe, ne bamuziika mwannyinaffe. Order from above ghairi muhallaqa. Wano talinawo obutuuze. Ne baleeta ggwe noga yalayita singa yafa ye yajja, ne batatuleetera ono. Waliwo abaali balina okujja wano nga baagalawo. Allah n'ayisa etteeka ghairi muhallaqa, oyo talina butuuze ku nsi, ne bakuleeta wano. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akkiriza obeere muhallaqa, obeereko wano omutuuze, opaakingeko wano akaseera. Wallahi nga tolina magezi gonna, ne maama wo tamanyi biki bitambula. Malayika neezaako neebuuza adhakarun am untha, tuteekeko masiini za kikyala, tuteekeko masiini za kyami. Tebannasaako masiini, ne bateekako masiini wano z'osambisa abantu enkya n'eggulo. Ne bagamba dhakarun, muteekeko masiini za kisajja. Bamalayika abamanyi omulimu ati nti ati awedde. Nojja wano ne kilo zo 3 ze zikufuukidde ekizibu. Subhanallah, subhanallah. Bamalayika ne baga nti tumuteekeko ebiyungo bya kisajja, ne baga nti bamuteekeko ebiyungo bya kikyala. Najja kuno ne yeefuula ekizibu nti abawa, kale bawe oba byogaba bibyo. Oli trustee, biyungo birina nannyini byo, budde byonna bikujjako. Bwe bamala okusaako ebiyungo ne babuuza ajaluhu,
omuwadde ebiyungu omusajja ogambye alina obutuuze ku nsi agenda kumalako bbanga ki? Subhanallah, subhanallah. Hadisi ogiwulira ya bulijjo naye si ya bulijjo. Ajaluhu ku nsi amalako bbanga ki? Wallahi ne boogera ebbanga lyogenda okumala wano lyotagenda kusukka, kubanga abamalayika la yasuuna allaha ma amarahum wayafalun ma yumarun. Bamalayika tebeebaka, balondoola akalimiko. Wa inna alaikum lahafidhin, muliko abo abalondoola olwa butamanya. Kiraman katibin, balina bye bakola kufu by'otamanyi. Yataakabuna fikum almalaikatu billayli wa malaikatu binnahar, bamalayika batukolamu ebisanja ekiro n'emisana, gwolowooza oli wekka. Naye bamalayika ne bagamba oyo ajja kumala ku nsi emyaka 7 oba 6 oba 15, ne bagiwandiika. Tebabuuza, la yusala amma yafal, lwaki ono muwadde gino ate n'omuwa gino, ne bwe muba balongo. Allah subhanahu wa ta'ala programu eddako ne babuuza emyaka 7 gy'omuwadde, rizquhu, riziki egenda kuba yakaweweevu oba yakupambana. Ne bagawandika mapambano. Allahu akbar. Nawe nojja wano buli ssaawa owaabira Allah oba njagaza ki? Ne bootegeeza tebalina kye bagenda mumukola oba namukola ki oba kiki kyo, tewali wabula bawandiika riziki eyo yakutoba. Ekyo kyaggwa dda. Allah yagamba walaw basata Allahu rizqa liibade, singa riziki nagiwa buli muntu nga buli omu alina nnyingi nga bwe yali ayagala, labagaw fil ard, naalifunye ebigwagwa mu nsi, saalifunyemu muntu, byonna byaliwadde bigwagwa. Lwaki? Kalla inna al insana la yatgha, omuntu bw'afuna ssente agwagwa wala. Araahu staghna, bwe baleeta ennyama nti bampa obutula. Allah, omugezi bwakola, bwe baleeta soda nenjagala mazzi ng'omanya sente zizze, bw'olaba nga anywa amazzi ng'omanya zizze, atidde soda. Naye bw'olaba ng'okyanywa soda ng'omanya nti oli mu riziki mapambano. Ekyo kyo mikiyasi duniyawe bwetyo bwe twepima. Bw'olaba ng'otandise okulya ebitajjansa ng'ebyensi obivuddemu, ne basiika n'ogamba bakuwe boyiro, oyo si waffe, waabali ng'omanya. Bw'olaba ng'oganye boyiro ng'omanya nti riziki zikoze eki. Bw'oba okyali omusiiko ng'omanya okyali eno waffe bapambano. Ebyo tubyerabirako wano mu nsi. Naye yagamba nti walaw basata Allahu rizqa liibade, singa buli muntu namuwa saalifunyemu basaala. Era ekyokulabirako wano nze buli Dar-es-Salaam gye mbeeramu, kumwe waliwo alina tureera awo ezitannatuuka nga zagenze mu Mombasa. Mwe mukwatiridde eddiini lwakubeera nti amanya akawunti zaffe Allah, ffenna tufaanagana mu byensimbi, baseeka ne be basomesa. Nange kennyini nga zazze munkubira essimu lyangu otusomese nti sheekhi ngenze gindi ndi bizi sikyakwata n'amasizi. Abantu baga seeka alabika oba kiki kati kyekyo kiba kizze. Walaw basata Allah, nabali bamaama bange boolawe nabo batya omuliro ngaffe, nabo era riziki bwerijja nga badduka. Kakati Allah waakusibira waakusibidde alina hikma. Lwaki? Mwebaze, mugamba wabarikili fima ataita, nyina katono naye nteraamu baraka. Ennyingi tozisobola, gw'owulira nga zisobola. Asa an takrahu shay'an, muyinza okutamu obwavu, wa huwa khairun lakum, nga mwe muli obulungi bwammwe. Wa asa an tuhibbu shay'an, muyinza okwagala obugagga, wa huwa sharrun lakum, nga temuli mu kalungi konna. Wallahu ya'lamu, mukkirize nti Allah yabategeerera. Wa antum la ta'lamun, temulina kimutegeera. Kiriza kyolina, gamba raditu billahi rabba, Allah kye yantebera nsiimye. Siima, naye ne bw'otoosiima era omala budde. Waliwo okusiima okw'empaka. Olina kusiima, siima bakusiime, naye ne bw'oba tosiimye era tojja kutuuka ku kyoyagala. Asiimye asinga.
n'okifiiramu awo siima olw'empaka ogaseeka sijja kusiima ne bw'otoosiima era tojja kubuuka riziki kwata iyo aga nti ma asaabaka lam yakun liyukhti'ak ekyo kyofunye kyekikyo wama akhtaaka lam yakun liyusibak ekyo kyolaba ekyomulala tekibagako kikyo siima ekyo Allah kyakuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleeta wano ku nsi nga riziki ngere obulamu bwaffe bugere n'agamba nti asaidun am shaqiyun okugendagenda wa mirerembe oba wa mirembe ne bawandika teeka mirerembe. Allahu akbar. Wallahi nojjira ne tukufunamu obuzibu ne tutuuka okugamba nti oyo waafa ummange eteredde biittifaaki biijimaati sukuuti n'abatayogedde boogedde bali wamu n'aboogedde. Lwaki? Bakuwandiikako nti wa mirerembe. Buli walaba abalwana aba ayimiridde, buli awali efitina abeerawo. Bamuwandiikako asaidun am shaqiyun, agenda ku nsi wa bizibu oba wabi. Allahu akbar. Obulamu bwaffe butambula, naye njagala okubagumya tubeere bakkiriza mu bimu ku thamarati l-iman. Allah yatubulira nti bw'ona okkiriza bingi bingi, naye mu suratu Ghafir njagala tutunuulireko ebibala ebiri mu bukkiriza. Saba Allah atuwangalize ku bukkiriza, wallahi al-azim, saba Allah atuwangalize ku bukkiriza. Ebimu ku ebibala ebiri mu bukkiriza njagala tusome ku suratu Ghafir wano birabe. Ani ate ali byetaazi? Allah agambe alladhina yahmiluna al-arsha, waliyo bamalayika abasitudde arshi ya Allah. Subhanallah, arshi ya Allah esituddwa bamalayika. Alladhina yahmiluna al-arsha, uliya Allah byatubulira ebiri mu ggulu nga yu'minuna bil-ghayb, tuyina obikkiriza nti Allah ar-Rahman ala al-arshi istawa. Allah ali ku arshi ateredde, naye ku arshi alladhina yahmiluna al-arsha, waliyo bamalayika abasitudde arshi. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamaniya. Kunaku lw'ekiyama ng'embeera esusse obw'omulamuzi bamalayika 8 bagenda ogisitula, ekitegeeza nti olwaliyo bandibeera nga 8 teguwera, kubanga embeera si ya bunkenge. Nyaga ya alladhina yahmiluna al-arsha, bamalayika abasitudde arshi ye yasinga okubamanya n'ekitiibwa kye balina n'obunene bwe balina. Waman hawlahu, ng'otaddeko n'abali ebbali wa arshi. Subhanallah, olina obikakasa bw'oba musiraamu. Abasitudde abo bali ku mulimu gwa kusitula. Waman hawlahu, wali abali ebbali wa arshi abagyetoolodde. Watara al-malaikata haffina min hawli al-arsh, ekiyama bwe kirwa kituuse muliraba ku bamalayika nga beemulunguludde arshi ya Allah, okufaanaganako nga mulaba enjuki bwe ziri ku kwini waazo. Naye Allah agambye waliyo bamalayika abasitudde essaawa eno arshi, ate waliwo abali waman hawla, abali ebbali wa arshi. Bonna abo bamalayika ab'ebiti ebibiri, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Subhanallah, boogera ku kigambo subhana. Njagala musiraamu okkirize nti baatuwa eddiini nga nsengejje, era ne Allah ayagala mugimusengejjere. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Bannabbi bonna bajja balagira abantu basengejjere Allah eddiini eveemu ebisejja byonna ebitasaanidde kubaamu. Allah tumusengejjere eddiini, ayagala nsengejje. Olaba n'amawulire mwagala masengejje agabuutikidde agataliko nfuufu, naye Allah eddiini yagyagala ng'eri pyuwa. Lwaki? Allah yatulondera eddiini n'agamba kuntum khayra umma ukhrijat linnas, mu umma zonna ate mwe ate muli umma. Lwaki?
wallahi alazim tuyina ebikolwa bye tukola ku nsi nga bye bikolebwa bamalayika mu ggulu byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa luddawa mu bimu ku bikolebwa mu ggulu la hawla wala quwata illa billah al adhkar samawiya waliwo edhikiri eziri mu ggulu Allah atugamba kalimatani wali ebigambo bibiri thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani habibatani ila arrahman edda mutalabu twabyogeranga ali muto wange ono abimanyi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ati mwawomerwa ku talabu yaziri ezitali za boiro nga bamuzeeyi mu kiseera ekyo babyogerako naye nga adhikari nkulu nnyo ezoogerebwa bamalayika abasitudde arshi bamalayika abali ebbali wa arshi yusabbihuna boogera ekigambo subhana ne boogera wa bihamde ne bateeka subhana bihamdi rabbihim subhana rabbiyal al-a'la alhamdulillahi rabbil alamin ebigambo byetwogera mu swala temulowooza nti bya muzannyo abadan bigambo bisengejje byogerebwa abanene mu ggulu olaba bagamba n'ekigambo bugambo wala dhalin n'omala kakutanda nekiteebagana n'ekyomuggulu ekitegeeza mu ggulu bakola ki gyekiri si kyawano ku nsi wokka hadisi egamba nti man waafaka ta'minuhu ta'mina almalaika gufira lahu ma takaddama min dhambi kakutanda amiinayo eteebagane butereevu n'eyabali okusaawa ebyo bakusonyiwa amazambi okoze omulimu gwabo mu ggulu gwe bakola subhanallah asala nabbi yali agenda okufa n'atugamba eswala lwaki eswala etuyunga kuba omu ggulu tukola bye bakola yegwe towulirangako nti mu ggulu waliwo walbaiti lmamur ennyumba ekolebwako umra bamalayika emitwalo 7 buli lunaku buli malayika aweebwa kyansi emu mu buwangaazi bwe taddayo nammwe wano ku nsi kyekimu mu buwangaazi omulundi gumu umra waatimu lhajja walumrata lillah mukole umra mukole hijja kulwa Allah nga bannammwe mu ggulu babikola byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu waliyo baiti lmamur ennyumba eyotoolerwa wallahi teriyo ddiini endala egirina fil ard okujjako eyaffe bulaba oteesunako waligambye allahu akbar okutulondera ekironde daba Allah bwatwagaliza wa atmamtu alaikum ni'mati ekyo kyengera kyange ebintu byonna tetubikola ala hawa wabula tubikola nga biri very systematic samawi ardi Allah tuwadde ensi Allah tuwadde eggulu ekitugatta n'abo mu ggulu essala ekitugatta n'abo mu ggulu adhkar ekitugatta n'abo mu ggulu byonna ebigambo eby'omu ggulu Allah agamba alladhina yahmiluna al-arsha bannamwe bali eno basitudde arshi waman hawlahu n'abagiri emabbali yusabbihun bali ku kigambo subhana bihamdi rabbihim bali ku kigambo alhamdulillah ebigambo ebyo onobyepankirako Qur'ani etandika na kigambo alhamdulillahi rabbil alamin ne bakugamba nti bw'oyimirira mu swala nga tugisomye swala ye batejjudde la salata liman lam yakra bi ummi alkitab ebanfu eswala eyo eyinza okubulamu ekigambo ekyogerwa mu ggulu ng'abakyogera man hawla al-arsh wa hamilu al-arsh abasitudde arshi bwe boogera kyoyogera lwakuba wakimanyira okumanyira kuzaala obutatya ekigambo alhamdulillah omanyi bwe kyenkana mu hadisi emu yagamba alhamdulillah tamlau lmizan okukiteeka obutesi ku mizaani y'emirimu osigala olatta n'obulasi tebanala kweta swadaka kijjuzza alhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamlaani kati bigatte bibiri ate olayo bikujja bagira yusabbihun subhana era nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuwa eswala ng'erimu jibrilu alaihi salamu yajja omusomesa ebiseera ebyogererwamu ne batuwa ekkula nabbi aba agenda okufa n'agamba assala n'omwana n'ayimba oluyimba wano nga ramadaan ejja obusiraamu swala mulidda wammwe abatasaala nga bakola ki ne bakugamba nti omuntu bw'afa nga tasaala tebumuziika fi makabiri lmuslimin ali ku loosi gy'otalabanga oyo mumuziika eri bbali
oyo taziikibwa na basaaze yeggwe swala ogimanyi erimu okwogera ku linnya lya Allah Allahu akbar eriyo omusiraamu mu nsi muno nga eswala gyagenda naye eri Allah ye jeneza Musa alinamu salatu ljanaza fe abasiraamu bwe tuba tukusiiba tetukusiibuza kirala swala kati bwesanga nga naawe obadde olinawo eyo ennyongereza teba ntono naye bwoba tolinaawo genda neeyo olyewoleza okwo tiwali musiraamu nti ye eswala nti bansaalidde era ssebo so nga ku yaffe atoleke kuviiramu awo naye ebinaddiro oyinza obutabyagala omusiraamu weebereremu ebigambo bye twogera mu swala byennyini bigenderere tugamba wano nga tuvudde mu sujuudi nga tunatera okuddayo tugamba tutya rabbi ghafirli wallahi ebigambo ebyo bibiri bye tugenda okusibirira nga tokyasobola kweyogerera ng'obadde obyogera bika allahumma ghafir lahu warhamuhu kubanga abadde agamba rabbi ghafirli warhamni khalas enyongereza tebantono genda oyongereza okwo bw'obeera mu ssala obeera bye twogerera mu salatul jeneza byennyini byoba byogera nga bino ffe tukwogera byogerere biri gwe obadde obyeyogerera bwe bagatta ebyaffe ku bibyo seruganda layiningi eyiseewo naye bw'oba toyina beera n'ekyaffe kimu swala subhanallah nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ekkange emugamba sabbih isma rabbika al-a'la n'agamba subhana rabbiya al-a'la order from above n'agamba nti ekiragiro kino wekizze ne bakigamba nze wama huwa ala alghaibi bidanin siyinza kukotogera bakkiriza nange ne sikibagamba kwegemulira kyabugagga kiri muno n'agamba ijaluha nammwe abasiraamu bagambye bwe mubeeranga musaala mukiteeke fi sujudikum nga muli mu sujudi mugambe subhana rabbiya al-a'la tekyali kyaffe wabula kyali kya mbaka sallallahu alaihi wasallama bilmuminina raufu rahim atukwatirwa ekisobola okumukkiriza kubanga harisun alaikum afaayo okulaba nga buli kibagasa kibawa azizun alaihi maanittu wemufuna obuzibu yasinga obufuna okusinga mmwe n'agamba nammwe mbagambye kino kibadde kyange nange kambabbireko ijaluha fi sujudikum mukiteeke mu sujudi nga tugamba subhana rabbiya al-a'la فسبح باسم ربك العظيم في آخر سورة الواقعة نبقى فسبح باسم ربك العظيم نبقى جعلوها في ركوعكم ويتمتكم من ركوع كبار لكرة كرانجي نيرو كبار نانجي ساقلا كويكم يابو لكمتنا اجعلوها في الركوع وقال سبحان ربي العظيم بوما يوغري من ترى بسوكو تنوليجي بيابا وليوكو اوتغيرو بكرو نوبو نيني ويكي تشوريكو kale raga bamalayika boogera yusabbihun bali ku tasbih subhanallah kigambo kiwewufu bamalayika bakyogera abasitudde arushi n'abali mabbali ga arushi wa bihamdi rabbihim ne bateekako alhamdulillah bigambo ebyo bizitowa nnyo edda bwe twabanga tukyali mu dduwa zaffe tulina aya ze twasomanga nga tetumanyi nti aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما nze maze kula ne ndyoka ntegeera nti aya nali mmanyi nti kigambo kiri awo kyo kisirisa bayomba stabilizer omuntu era twabanga batono abimanyi bulungi bwe bambanga muyomba munnamwe ng'asonga mubayomba inna allaha wa malaikatahu wabawo n'abavuuvuma bonna n'abajjira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi nga mute ne bw'oba oyomba otya ng'oli musiraamu ekyo ekigambo kyali kyagenda wala ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima nga nyiika n'okunyiika yabanga tewanga ddamu ddamu kukakana nga muteredde ng'ayisawo kyayagala nali simanyi aya Qur'an naye waliwo ne mudduwa kye twagamba da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah akhiru da'wahum ahli aljanna ekigambo ekyogerebwa abantu b'omujjananga byonna bye baliko biwedde alhamdulillahi rabbil alamin ndowooza wannaawe okira bulungi omuntu nga yabagabudde bulungi ne muggumira akhiru da'wahum alhamdulillah hajja allah atwale makka ne madina ebyo bizze kati akutwale makka ne madina edda tetwagendanga makka ne madina anaku arushi alhamdulillahi rabbil alamin
ekyo kiyita mmere kigambo kya mujjana kikino kiri mu ggulu kikino kiri mu swala ne bagamba nti bamalayika thamaratul iman ebibala ebyobukkiriza wa yuminuuna bihi vaku kumutendereza ne subhanallah teekako alhamdulillah yuminuuna billah haqa al iman bakkiriza allah mu butuufu w'okumukkiriza naye wuliriza bamalayika abakkiriza pyuwa abali ku adhkaari zennyini wayastaghfiruuna lilladhina amanu gwekkiriza allah tofa ku bana akusomera dduwa ya 40 mu ggulu waliyo edduwayo bano bajja kufa nabo bagwewo ku nsi ka an lam yakun hal ata ala linsani hinu min addahari lam yakun shay'an madhkura ensi ejja kutuuka ebeerewo nga teri akwogerako teri akusomera nadduwa wallahi teriyo billahi alaikum njagala mbabuuze ani asomera amini nti allahumma ghfir lahu warham golola ku mukono tukutye amusomera nga amini omujjukidde bujjukizi ne woba oyise Cold Kampala kati oyo alina kyolabako ate gwe atalina kyokoze tolina kyokoze mu nsi oyisewo buyisi ng'ekikopo kye bawummuza oba eccupa ya soda ku mmeeza ne bagizza mu kuleeti gy'emyaka gyo 6 cupa ya soda naye amini alina ne byolabako n'amaaso go ani ayita ku Cold Kampala n'agamba allahumma ghfir lahu warhamhu bibiri ani yali akyogedde mbadde nsaba tukyogere allahumma ghfir lahu warhamhu abeeko kaafunamu allahumma ghfir lahu warhamhu allahumma ghfir lahu warhamhu allahumma ghfir lahu warhamhu ndowooza bwe kyalubanga lwa mmindi kati kwakanfuye kwe kubaako akagendako ate nkakasa waliwo era batakyogedde buhlan minhum balaba takisaanidde naye naawe kyokola banno bajja kikkola ya akhi lkarimu abantu bayise ku nsi abamu tubeerabidde nga tebannaba nakuweza myaka 10 mu ttaka subhanallah ani atamanyi muganda wange Nuhu Muzaata naye ani amuteeka mu dduwa illa qalil ani atamanyi muganda wange Anas Kalisa illa qalil bw'ofa biba biwedde misdaqan liqawli sallallahu alaihi wasallam okujjako nga wazaala waladun salihun omwana alimu akanigguusa era ekimu ku biraga nti abaana abatalimu kanigguusa gw'omu kuba eri bakadde bo bw'oba olina kyokolera bakadde bo oli mwana saleh bw'oba tolina waladun ghairu saleh allah tumusaba kakati ffe bajja twerabira naye wallahi alazim bw'onooba omukkiriza tebajja kwerabira abadan kyova olabanga omuntu aba afa agamba laula akhartani ila ajalin fa asaddaka wa akun lwaki omuntu ayagala nnyo okuba mu gurupu y'abasalihin wa hasuna ulaika rafiqa abo be babeereka nabo lwaki teri abeerabira ku nsi wallahi buli lunaku basabirwa allahumma salli tubasabira bonna ffenna netugamba nti walmuslimina walmuslimat teri ava mu swala nga tagambye nti assalamu alaika ayuha nabiyu oyo muteeke wali wabbali assalamu alaina وعلى عباد الله الصالحين أنا أتيقظ كم الصالحين بولي لناكم السبيروا بيرا مبنز من الصالحين سليماني ولو ينسمع آية النيوونيا سليماني الله يقيم لنا يسوى الله متيك من الصالحين يقام ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان يا قال ما يجزي في عباد الله الصالحين قال نبي ملامبا يا ويو واكبك وبتايناينا نياسبا أن أكون وأدخلني برحمة الله أيضا ليس بعمله كالنبي برحمة الله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سبحان الله بوسيكا نوغامبا نسليمان تاينا شوالنسي يجنا إلا برحمة الله سليمان تاينا بكاكا فوتوا سووكم ينجز في عباد الله الصالحين إلا برحمة الله
aga wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin Sulaiman nga Allah amwogerako ebinene n'agamba Sulaimani n'ekitaawo i'malu ala Dawuda shukra Sulaimani Dawuda naawe ne Sulaimani mukoleyo ku shukuru mwebaze Allah yabawa ne Sulaimani talina assurance yakubeera fi ibadillahi salihin neno jukira fugutuwa kwa alhamdu nga tugamba ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim man hum alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa eyo group enungi okusaba okuba nayo lwaki teyerabirwa teriyo muddu wa Allah jakuyita wano nga mukkiriza najerabira la mukkiriza gwekkiriza Allah bonoba omukkiriza tofa ku bano banakusabira bonna bagenda kufa baggwewo ensi ebeerewo nga tebamanyi nti waliwo naye bamalayika yastaghfiruna lilladhina amanu abakkiriza bamalayika bagamba Allahumma ighfir lahum Allah ebbanga lyonna buli paka kiyama ate tebafa ate tebalagajjala la yasamun tebakowa gwe beera mukkiriza oterere omusajja yajja eri nabbi namugamba ya Rasulullah namirayo namugamba kul amantu billahi thumma istaqim bweyogera ekintu eki nti nzikiriza Allah ebisigadde tereera bonoba oteredde tofaayo ebisigadde bijja kwekola byokka inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun tebalina kye batya kasita otereera manya ogenze mu gurupu y'abantu ababeereka nabo abateerabirwa tenti zaabwe bamalayika basaba abakkiriza basaba buli mukkiriza ali ku nsi abali Pakistan Afghanistan akusabira naawe omusabira omutegedde tomutegedde la yuhim wayastaghfiruna lilladhina amanu rabbana nga bagamba wasiita kulla shay'in rahmatan wa ilma buli kintu kyonna kiriko okusaasirako buli kintu kyonna kiriko okumanyako Allah talina kyatamanyi ate buli kintu kyonna kiriko rahma ye faghfir lilladhina taabu wulira bataddemu nze naawe faghfir ay Allah sonyiwa lilladhina taabu abawangala ku nsi ne beenenya watabau sabilaka bwe bamala okwenenya ne batereera wakihim adhaba aljahim omuliro bagubasomera tebagumanyi naye ffe abagumanyi bataase teri ajja kugusobola bataase wakihim adhaba aljahim tobokya abadde yatagalataagala ateredde bw'aba ateredde ng'akomyewo musonyiwe yeenenyeza sonyiwa bamalayika wallahi beegayirira abantu abakomyewo abasobeza rabbana katonda waffe waadkhilhum jannat adnin bayingize ejjana ey'okubeeramu olubeerera ey'ebyengeri ebitagenda kuggwawo allati wa'adtahum gwe wagibalaganya waman salaha min abaihim subhanallah buli abamalayika basabira ne bataata bishart nga yali salih gwe tereera basabira gwe ne basabira n'ekitaawo ne basabira n'abaana bo baani alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlah kul amantu billahi thumma istaqim gwe tereera ebisigadde Allah bimulekere abanaakusabira bajja kuteeka mu taatawo bateekemu n'ezzadde lyo bamalayika bagamba batya wulira waadkhilhum tuyingiriza abakkiriza wallahi tebatumanyi naye bamanyi nti mu nsi mulimu abakkiriza ate mulimu era abasobya ne beenenya ayi Allah we beenenya akkiriza okwenenya kwabwe waadkhilhum jannat adnin tuyingiriza abeenenyeza n'abakkiriza ejjana ey'okubeeramu olubeerera ey'ebyengeri ebitagenda kuvaawo allati wa'adtahum ejjana gye wabalaganya waman salaha abakazi waman salaha na buli yenna anaabeera alongoose taata nga yafa min abaihim bakitaabwe baafa wa azwajihim wulira bamalayika basabira bakazi baffe sheekh mukazi wo wallahi nawe tosobola musabira wawasadde omulala naye bamalayika tebamwerabiranga wa azwajihim bakazi baabwe wa dhurriyatihim abaana baabwe innaka anta subhanallah bilmunasaba akataleke kange obudde bwe bulabika kiro okwogera ti abavubuka abato abatannawasa tubeegayiridde temuwasanga ffe twalugwamu muleke ekyo kikome ku ffe afa Allahu amma salafu twabula atugambako naye mmwe katubagambeko towasanga omukazi atalina ddiini nkwegayiridde ne bwaba mulungi atya oyo muveeko fadfar bidhati ddiini
ebizibu bye tusanze tetwagala mu bisange, ebizibu bakitaffe bye basanga tetwagala mu bisange, naye nga babisanze lwa butabaana ddiini mu maka. Fadhfar bidhaati ddiini, kunta n'ayina eddiini. Ate okuba n'eddiini tekitegeeza kuba kibijjigiri. Osobola okuba n'eddiini ng'ate n'ebyo teweeri. Abasajja baweeredde abaana baabwe mu masomero g'Obusiraamu, mubaleseewo. Abaana abawala mubawase, mugende ku masomero agalina abaana abawala, mubanoonyeeyo nga basoma eddiini. Diri wano kulwe baliyita Sumaya. Mugende ku Sumaya wali abaana abawala abasoma eddiini. Mugende ku Biraalize Omumbiriri wali abaana abawala abasoma eddiini. Bw'oba wandali kika ki okulonda maama byabeerere. Oba oyagala bakumulageko nga ntiseeka nnoonya muwala kirimu obwa haramu, naye batugende tuwase bannaddiini. Oyagala kuwasiza mutabani wo, noonya omukazi alina ku ddiini. Omukazi alina eddiini, alina ebibala. Ekibala namba 1, abaana bagenda kusiima. Taata wabalondera omukyala, maama waabwe wabalondera maama, walonda maama, tewali muzibe. Naye mulimu bataata abatamanyi kigendererwa, yayagala kabina. N'akabina nayo short. Bagamba bw'osoma eddiini tekabaako. N'abasoma eddiini babuyina, ayagala bbeere. Bamaleko yambula ogalabe, nabo bagayina. Kiki kye batalina abasomye eddiini? Wallahi babirina, lwakubeera nti babikkako bibikke. Teri kibikkibwa kitalina nsonga. Wallahi fadhfar bidhaati ddiini. Obuzibu bwe tufunye bwe buliwa, okuwasa omukazi atalina ddiini bwe buno. Owasiza omukazi ng'abaana bamanyi taata. Awalan, omukazi wamuwasa n'omuzaalamu abaana n'artadda. Eddiini Obusiraamu n'agikola ki? Wallahi billahi alaykum, abo bangi mpozi ne wamwe tebaliyo. Laavu bwegwawo n'artadda n'alokoka n'addayo ewaabwe. Kati bano abaana b'omuzaddemu baswalihin. Omwana ali Makka abuuza, Sheikh, maama wange mmukolere umra. Naye yava mu Busiraamu. Kati tumugambe kyamukolera oba nedda? Amukolera oba nedda? Lwaki tamukolera? Taata yalonda bubi. Taata yali muzibe. Yatulondera omukyala yabuuka mu Busiraamu. Subhanallah. Abaana bano bakaaba nga bakaaba la choice ya kitaabwe. Taata yatulondera maama. Maama yali musamize. Maama yali anywa emmindi. Maama yali aloga taata. Naye nga bafunye ssente bo, baagala kukolera maama waabwe hijja, naye nga mitima gyabwe bakimanyi nti choice ya taata yali mbi. Wallahi byenjogera biri ku ground. Abaana bawala batukumira amasimu. Seeka maama wange yafa si Musiraamu, mukolereyo kakyaka n'amuyamba nti wallahi tewali. Ne tumukakolera bamaama b'abalala. Maama, londa maama, gwolaba anywedde, fadhfar bidhaati ddiini. Ne bw'oliba wafa abaana tebagenda. Buno agambye bamalayika abali mu ggulu basabira abalongoofu ne bamaama baabwe ne bataata baabwe ne bajjajjaabwe n'ezzadde lyabwe. Naye subhanallah, walonda bubi, wafa kalangi, mukazi bamusigako kalangi n'ogenda n'ogwa. Ya akhil karim, abaana b'Abasiraamu mubaleseewo. Nolaba omwana Musiraamu agenda atagalatagala n'ekisandula. Nze nyina mukwano gwange yamuwasa nga muwala yali mukazi, wallahi nange ndi mukadde namukakasa nti owasizza. Naye ajja ngamba, Sheekh, omukazi namuwasa naye ekizibu kyayina ate asabira mulokole, asabira eri. Lumu yamusanga atamidde, naga Sheekh, omukazi annemeredde, atamidde. Nagenze okuddeeka nga omwenge gwanyeddeko omunyuma. Ya akhi, fankihu ma taaba lakum. Naye eddiini ekonsideralingibwe ne bamaama ne bataata. Abavubuka bano be mulaba bambi, abaana baffe abawala tuleke kufuula bwereere bwabwe bizinesi mwe tusuubira okugaggawalira.
Nabi sallallahu agamba idha ataakum man tardawna bidinihi fazawijuhu wa illa takun fitna wa fasadun kabir. Babazadde omwana bw'ajjanga nga muvubuka ne musiima eddiini ye mubaleke bagende. Naye taata n'atula ne basenga ne bamaama mmwe kennyini ne mulyoka mugamba ojja kuleeta ente bbiri. Ente bbiri agula ki? Ojja kutuleetera ente bbiri. Ente eri mu bisambi bya muwalawo gy'ojagala ogijja. Ajja kuleeta ente bbiri, etanka y'amazzi, alinga ali mu akeedi. Ojja kuleeta kino, ojja kuleeta byonna biri mu bisambi bya mwana ebyo by'osaba. Ejja nawe ojagala bagisokooleyo bagikuweere wano. Okukakkana ng'omwana alemereddwa omulenzi atambudde abadde agenda okukuyamba. Abazadde tubeere bakkakkamu ku baana baffe. Abaana baffe tubakkirize bagende bafumbirwe. Abasajja abalina eddiini yadde ng'enfuna yaabwe si ey'amaanyi. Allah yagamba munaabeera abaavu nja kibeeramu. Kasita mubeera nga mwagala kukuuma muntu bulamu bufumbo bwammwe, naye abazadde baleero bafuuse ekizibu. Embaga yokka tenti yenkana eno. Etenti baagala bweti. Lunaku lumu nno ssebo omwana ayagala munne, naye abazadde bafuuse jinni. Taata ne maama shayatini dunia basuubira gaggawalira mu bwerere bwa mwana waabwe. Abaana mubaleke bagende bakole eddiini. N'ogamba gundi alina okubaawo, gundi alina okubaawo, gundi alina okubaawo. Mukole ebintu ebisaamusaamu. Teriyo kya bbeeyi nga mwana w'omuwala kubeera nga ali wa musajja nga swale omuwuliza gye bali. Abaana abalenzi abaagala okuwasaawo n'ogamba wanika omukono, twabadde wano jjo nga tuli wano ku yunivasite. Ne ngamba abaana abalenzi abaagala okuwasa emikono jju kumpi akadaala kaggwewo, wamma muwanike tulaba abaagala okuwasa. Bamaama mutunule mulabe. Mutunule mulabe abaagala okuwasa. Baagala mmwe naye bataata bammwe balese obuzibu. Baana baabano be bali ibadullah salihin. Baagala mmwe. Kambakolera akatale. Sheikh ajja kunnyambako wano nikazitabuke. Baagala mmwe. Nammwe mwetuuzizzeeyo ama baagala okufumbira muwanike emikono. Balabe baabali bye munoonya bali bye batunda. Be batunda bali bye banoonya. Eshe auzu billah. Muli ku TV babazinyengera. Tambula mutulabe. Omwana omusiraamu n'ogenda ku TV yaffe yino. Baana baagala kuwasa baabo, abawala baabo. Oba muwala otagambanga kati omulengere awanise oba wette. Muwala wawanise. Ogasumaya wayonooneka ate wano bonoonekerawo. Olaba wano olusooka we bonoonekera. Omwana mufumbize lillah. Allah ajja kibeeramu. Abavubuka baabo wallahi bakubuulira mazima. Beetuddeko. Naye kibalemesezza taata ne maama bali mu duniya. Baagala balembese wansi w'ebisambi by'abawala waabwe, baagalayo sukaali, baagalayo obuwunga, balimu n'ennanga. Nente munaakama kutuuka wa obwereere nga bugagga buno. Wallahi alazim buli gye tugenda abavubuka bayonta, naye ng'ettabbu eri wakati wa taata ne maama. Bainahuma barzakhun la yabghiya. Bakadde bange bano bajja kwerabira obudde engeri gye ntandise ebyabawala. Naye eddakiika baŋŋambye zo ziweddeyo wasigadde 7. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugasine. Wallahi alazim njogera sarcastically. Mumulabanga sarcas. Naye wallahi alazim bye biri ku ground. Anaabeera omugonvu eri abaana be mu kubafumbiza. Bannange mukoleemu calculator. Allah atugambye abakazi 4. Omulimu gwo mugukozi. Kati buli mukazi azadde abawala 7. Nye emirundi 7 ziba mmeka? Oli mbaana 20.
kakati bonna obaagalamu edduuka ojja gaggawala. beera Abdullah Saleh ogondeza abasiraamu abaana bajje bafumbirwe Seeka agamba bawaababo bannange nzi sirina wallahi sikyayina bonna baabatwala lwakugonza gwe beera n'ennumezo ogenda okulaba nga omwana azadde mu Jofre taata olina omusango mu mbeere. Umar radiyallahu anhu muwala we Hafsa afiirwa bbaawe. Umar yali very concerned n'agamba kati ono namwandu ngenda mukola ntya ani yeraliikirira omwana w'omuwala. Umaru yeraliikirira mwana we bba afudde n'agende wa Uthman namuganze nkaddiye n'agende wa Abubakari n'akibuukamu n'agenda abawaabira eri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n'agamba abasajja be mbadde nsuubiramu okutwala muwala wange bonna bagaanyi nabbi agenda okulaba nga embeera si ntuufu wakati w'abasahaba n'amugamba abo baleke ojja kufuna abasinga obulungi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'awasa Hafsa muwala wa Umar naye nga Umar amaze kumutembeeya amunoonyeza bataata babivaako taata kyanoonyeza omwana ye maama ki bagamba genda oleete agenda okuleeta nga aleeta ekyeneena. Olwaleero bataata Allah bw'atatusaasira tugenda kugwa ku buzibu. Oyinza otya okubeera haji ng'olina n'enkofiira n'oleeta omusajja nga si musiraamu n'ogaba muwalawo ne bamutwala nga gy'ogabye si musiraamu naye n'omusajja n'obeera mu lukwe olugamba ojja oyambadde enkofiira. Taata ebyo byalingawo ku bakadde bammwe wallahi bajjajjammwe tebaabikola. Bajjajjammwe tebaafumbiza baana baabwe baali ashiddau ala alkuffar baali bakambwe ennyo kwatali wa ddiini waabwe ruhamaun bainahum naye ng'omusiraamu bwajja basaasiregana n'agamba nti twala naye olwaleero omusajja bamugirako amabaati amakadde ne bamuteerako n'agamba nti omwana gundi nali ekyakunkyaya kukola bino naye mujja kujja ne munno munnaati mujja kujja ne jahannamayo nga naawe ogirimu. Bataata ne musala engoya kiduuna kaida ne mufumbiza abaana bammwe abatali basiraamu. Wallahi ekyo kintu kati kingi nnyo naye nga bataata bakiinamu omukono ne maama. Tusaba Allah atuwe bamaama abalungi. Tusaba bamaama bakkirize nti abaana baabwe abawala bwe bakula balina ebizibu nga bwe balina eri bataata baffe. Ne bataata abaana baffe abalenzi bwe bakula balina ebizibu bwe balina eri bamaama baffe. Ebizibu ebyo bye bamutunuulira wakati awo mukwate calculator bisolvingibwe Islamically mu ngeri ya Busiraamu. Munsonyiwe okukandula ku ddoboozi kubanga emyaka gye nnina obulumi bwe nnina ku nsonga eyo bunene. Tulumwa omwana omuwala okumulaba nga yo Joweeriya amazima gennyini ng'obufumbo bwalimu n'omugaa Joweeriya n'agamba Seeka nanoonya abasiraamu bambula ali ku TV mukazi watwala ajana ne wabulayo omuddu wa Allah omulongoofu n'agamba omuwala oyo katumutaase ng'amutaasa lillah. Ffenna tetukyataasa. Omwana omuwala omusiraamu yaligenze ku TV ne bamuzanyisa kati tambulamu tulabe kikazi kyattu ne kirinnya linnywa pasikalamu kinoonya akitwala ne kiganze nga bwondaba Seeka nze omusajja sifa ku ggwanga sifa ku sayizi ye yatuuka okubeera nti buli ayitibwa omusajja kasaba ne zipu. Tusaasire abaana baffe abo abawala ate bwe mugirange mugamba nti bagenda kuyingira omuliro kaakati babalingira omuliro mutaase nga talina guyingira. Innamal mu'minuuna ffenna tuli baaluganda. Tusaba Allah atuwe okutegeera eddiini yaffe n'okugyagala n'okugyagazisa abalala ate eddiini yaffe diini samha diini ŋŋonvu diini ya kisa buli muntu yenna eri flexible ogiyingiramu nga bw'oba oyingiddemu. Kano kensembyayo abantu abatubuza ebibuuzo Seeka kati nyina ssente zange njagala kutoola zaka kano kanke mba nsembyayo. Omuntu yenna ng'olina ssente zo omwaka guguno guweddeko mutusumbuwa buli kaseera tusomesa ekintu ekyo. Kwata ssente zoyagala okuwa mu zaka okwate calculator nti miliyoni ziri mmeka 12 zoyagala okuwa mu zaka naye togimanyi nti kwata calculator ogabize mu ssente ezo 4 ansa gy'onoofuna ye zakayo. Sente zo zigabiremu mmeka ansa gy'onoofuna yeki ye zakayo. As simple as that abaagala okuwa zaka basheekhe bajja babuulira zaka ogiwa baani era ekolebwa etya naye nze nkulagiridde nti ayagala okuwa zaka
mutubuuza nnyo ekibuuzo ekyo bizinesi y'omwaka guweddeko gibale bw'obanga gwodiringana guno omwaka sente z'oyaga kutwala zaka zigabire mwana ansa ye zaka gy'ogenda okuwa wasalli llahumma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.